bangi kati mu parliament tukola ki temujjaamu ndio kwa tujja mu parliament eno ensonga lwaki tugambye nti tugende kololo kuba wagazi so temugamba nti president yabatutte kololo ayagala kulinnya mu sente za gundi za tenti n'obutebe bwa palamu ntemugamba nti president yabatutte kololo wabula bwemumunenya munenye ffe abandi fe abakulira mu parliament nga ne speaker teyajjeemu fe abakulira mu parliament kubanga fe abasabye president atusinkanire eri awagazi twali tukyali awo nakola le speaker era n'akiddamu n'agamba nti omanyi ensonga y'amabaati ekutte wansi ne waggulu speaker agambye mbu y'amabaati 5 amaze okugagula agenda gazzaayo naye gagugala bakimuggyeko kiri ekyokukola ki tanaba kugula gano ko gali galaze waddala amabaati gabulidde mu Uganda speaker agambye mwegali naye nti ayo 5 gebamugamba nti yatwala agenda gazzaayo akalamoja bamusonyiwe issue esuka kulifandinga badde morality kituufu kati I don't niya kutwala obutwazi enja president woba ojja kwogera bwogezi ku kigambo corruption it is going to be the biggest disgrace in Uganda jibagendo alume ate amabati bangi alume kubaka kati kubakwatira mu kituli yabo mu oba tasobola kukola ki kala sacrificing mu abamu agambe gwegwe twaga okugagaba wagagaba bubi tukugome ekyasinga okuddemusa ku mabati tandikirawo ekyasinga okuddemusa ku mabati nga buli gwakona ko yenna ngoma nnene nengamba nti kati bano bona bakolera eki Judy nze mulimu obuntu obutini muga Katonda mu ggulu nga ndi ku level y'abantu abamu agama bati gensene ne sobola gatwala Judy ebintu bino byetaaga mwensa kati gowo tutama bati olobiye ebisinga ku ebyo nze kati awo manyigira mu birala nyigira mu sente bino nenkuleka ne mukayana nze nenkubire eri mu sente gajendi anyway byonna president ibadde bingi NSSF tuyina simanyi ki ata opposition okuzira kimazeemu ki yandyogeddawo ne muwakanyizaawo nti ekyo olimba kiri bwekiti ne bwekiti nti bamutola kitwamukola bwoti ne bwetuti neokola bwoti ne bwoti bakitegedde so anyway tubirinde byonna olunaku olw'enkya tukwasaganye ensonga ezo yakomyewo nga bukya Dr. Jose Chameleone wanga yakomyewo nga bukya in fact olale okukomawo ennaku z'omwezi 15 ogwokusatu ekesibu yava mu mulamu bwensi babadde bombi bakuttemuko kasaala akabadde private nga tebaagala kamera okwongera okujjukira muganda waabwe yakomyewo ekirondo yayondooza omumanyi Chameleone era we yavudde ku airport teyatuukidde waka baalaze kololo wekiba atatuukira waka Jude kati ekagenda akoleyo ki ekagenda akoleyo ki kunyonyi yabadde yeebase yazze yeebase kunyonyi ageze nakyaleko kyaliwe eyo manyi kingisaha kyaliwe nnyo jukira mutabani we by the way yaliko yaliko Million Island era ye saha ne manager Sam Kasi yali manager wa Chameleone bavayo bonna ne betongola side eno ne basigaza omukwano ogwo ne Chameleone sake nyini yakugamba nti taba kuboyo sandifunye kiwadde yeti anga wadde akola atya era saayo mu kubantu abagamba nti Chameleone oba waacho tolaba nti Lord Mayor yali gundi ye lawyer wa saha naye ate mu kaluluko bwa Lord Mayor oyawadiranga oyo ekisookera ddala musajja mukulu Chameleone okuva saha we yali bayingira omwaka saha we yalwala tiyafutafunanga mukisa kulaba ku saha naye saha y'omu mbukuba buli bwafuna ebizibu mu kitabo kye saha mwali ng'ojje ku saha omukwano gwe gwava ku saha mama wa saha buli Chameleone wafuna obuzibu mama wa saha akola ki abaawo eyo omu kubasookawo kati olwavuddeyo ng'agamba kijja kuba kibi musajja wange okulwala nakola bwati ngende bweru ngenda mu ggwanga mujje nenkola kigwanga mujje saha yali bweru era bamulaba agipostinga akola ki ne sitagenda mulamba ni n'ensobi gye nkoze era beegi byetunyumizaamuko naye ne yeetondera ne banne be yakola nabo korabo papa sidio okuli n'abalala nti jjukira bujje balina akasajja kabwe ku mitima lwaki teyabawa chance yimba naye ku kiiko eno show yasooka Chameleone ku luno because show Chameleone yali tagirina amusse era n'obuyinza ne bujja nti atakoze naye kolabo tosobola kuyimba olebera abamudra babafana bamisaaki King Michael ababeerangawo wali mu no by the way ate Steve Jini wokola ngane Steve Jini newe musinga tokoze dry run tosobola gogererako si bye biri byabadde akola Chameleone buli ebya bulijjo Simon gojeko n'ekyo nze ndowooza bayimba ino kiyiga concert webanga oba kivulu kya Chameleone kiba kya Chameleone ate soko nda kuuliza
Uganda erimu abayimbi bangi kamiliyoni banafuna dy obudovola bakamiliyoni n'abayimbi bakimanye music empire buli muntu yaliko balanga kamiliyoni Jose kamiliyoni yeyayita abantu kamiliyoni alina okuba omukisa buli abaddeko eyo siteeka bagundi batone skeleton bayimbemu papa sidi ayimbemu buli muntu ayiseko miliyoni island kati yannyonnyodde bw'ati n'agamba nti eri show yagituuma ggwanga mujje the legend okitegeera kati atali legend nga talina kulinya ku stage ate bazadde n'abayimbi benyini abayimbi bayige abayimbi bane mukole gundi yaze mu concert ezammwe ndaba bangi nnyo backstage ndaba bangi backstage nga balwanira obuzindaalo nzaddayo nabaga tewali hasinze vaako nzaddayo eno concert ya Smaya Spice eno concert ya Chameleon chali wange bannaye ku Spice nabanga balwanira obuzindaalo n'abagoba Chameleon balwanira obuzindaalo n'abagoba tuba tuzze okulaba main artist nanyini show gwe bawaddemu chance okuyimba good luck gwe batawadde tozimba mutima wekibeera full stop kati sooke tufune Chameleon Uganda iwango naga Uganda tulina okwesiima tulina abantu ebyaddala nange nali mmanyi nti somehow nti wamawanga kugambaako ebyaddala nenatuli abakongomaani bendera nga nzirengera ekyo kiri kyali kyakabi era kyatukiza omulamu gwagwanga mugimanye bafaala abamu babiri bagamba gwanga mujje ekigambo kyabolobo byakoze bikyomaya abantu bakyasoma kyabuwangwa Kabiri nagera nga abantu basiba kubiye mu byabo nkoze bubi wanga mujje njanche educate abantu wanga mujje buli gwali mu bala bakubanga damali kusigula toleka abakadde abakristaayo bagenda ku church kati wanga mujje bwe gwalere banga WhatsApp engoma yakubwanga kulubiri emengo bakulubiri lwonna naye kuba nti waliwo ekigenda mu maaso waliwo ensonga kebere ya bulungi wansi kebere ya kuŋŋaana waliwo ensonga gira mu maaso kati nga bwekubwa bakiifu abaddiridde ku muluko oguddako nga nabo bakola ki bajanukula nti kigambiddwa okuva it was kind of engeri ya kukunga bantu nasala n'abaava USA mwani n'abaava Australia so era tutuma ebintu n'amanya nga tulina abasala naye ndidi yemalimu abantu Kkalira ekiddako abantu bembala bangi I'm going to make sure that to delivering up because ekiddako ekirala kuddayo mu studio kukola music olwansonga nti albasubira luba twagwagwanga mujje n'anyuma n'okimalayo mukati kyagwe tekigwa kityo abantu bakyalina mindset ekyayagala okuwuliza mizikuwo nga bakyayagala okuwagira mizikuwo nga gwobanyumira nakati ntuuse ku Australia ebyaddala tonene kinsambe etonera ne issue yali yanjawulo twaga nti Jose Chameleon concert atolugera kushowcase na benda twagita legend Gwanga mche saagala kuimba miziki oyo foyete naye julia nowange kingi bitwateka kuba muteyagwayo naye awatali sitaani yenna babuuzi byabanyumira wadde byabanyumira tujja kukolayo n'endala tujja kukola walizo collaboration zetu azikuba tebyali byankalakkalira teyali collaboration nange nga twasaini nga ndagaano ngu tugenda kukola bwe tuti yali art this time yajjanga Jose Chameleon showcase kyali kyanjawulo I thank you natunga bwenti nga buli munja nalyagadde mukwatiko bukwasi mugaye thank you nesisobola bakyali bange mwenna nga bumwajagala kulwanga mujje etwatuwagira music industry eno etwatugitambuza mu maaso naye nga bakwano mwenna bajja kulwanga mujje mwenna kawusa Dr. Jose Chameleon tukulisaayo ngenda kunoonyako njagala kubuuza ne ku mukwano gwange ali South Africa bamuyita SN Powers ogamba otya y'omu ku bakyala abakayinamu ebyaddala betuyinawo SN Powers South Africa kubuuzaako tayagala kwerabisa tebo yazigula ng'ali eri mu gundi mu tuddayo South Africa ngenda kwogeramuko ne Dabanjulai tugenda kwogera and of course ne mwalimu Sanua Tours and Travel bakafuluba okutambuza kago okuva e Kampala mpaka South Africa okuva South Africa mpaka wano bakola ku paperwork yenna
bwe kyali wamuyagala visa osilandidde South Africa oyagala bigo back home nonya mwalimu wasanua tours and travel oyagala kutumya bintu kuva wano oyagala kutumya nsenene binyebwa mpaka South Africa mwagala nnyo emigaati ne sapatu gamba mwalimu abikuleetera okuva Kampala mpaka South Africa balagana na chapati mukwano gwange aula baizawo abantu basanga wali ku Adonai Plaza wali muganda wange ewaku Entebbe Road Cape Town Park mwalimu munonyeeko basindika bintu as small as aula byakozesa ebintu byafumba bijeno abijeno mwalimu yabitambuza bulungi nnyo kubuuzaako hawula ogamba otya kakati ndivane katono nnyo mbaddeko ne gondi Ruth Namayira abatumiddeko nnyo naye Ruth mugambe twayomba omanyi Ruth ayina kampuni jattunka nayo mu kooti olwo kampuni emu eyo esoggola omwenge kati ayina gye yali agenza okunywa ku mwenge eyo ekitali kibi munne nga gulimu ebigundi ebintu ebiddugala okitegeera so okuva battunka kampuni ekyali awo ekyekwatakwata ali muno yaddayo mwali gwamuyisa bubi nnyo by the way n'alwali yadda n'afuna yamala ebbanga ali ku kitanda olw'okunywa ebintu ebyali contaminated naye nga aŋambye nti bagunywera mu nzikiza naye nga tukusabira Ruth Namayirira Katonda akuyambe ekirungi wasigaza obulamu eri mu kiwempe abakolako ekirungi yasigaza obulamu kyamuta ekirungi yasigaza obulamu ate ekyokubiri katusabire guno musango tambule bulungi nnyo kale kati Senior Mahadi tukumiddeko nnyo nannyini promota abayimbi kugirani eri promota abayimbi oyo Mahadi Lusiba Bukete TV tubagimukwasa Mahadi Lusiba yagivunanyizibwako musekago watali Mahadi yakikwatamu awo kale katusooke tuwumulamu okondo tukomawo
kutuuza mu bigambo okulambuza mugambe ogendeko ewa Dr. Richard Senjobe wali ku Access Building opposite Hotel Sojovalo. Richard Senjobe akozesa ebintu byaffe bya butonde bya wano ayina ke bayita muganda wange ke bayita wake up abantu bakettanira nnyo ensangi zino ka wake up gendo kamubuze Dr. Richard Senjobe bakagala omusajja bangamba yeetaaga obuntu bonna okutererera ddala genda muganda wange mubanga kyeri ebuntu bonna kuva wotandika obuntu bonna dokita bwakuwa nobanga gwe kakati oli neja vezi yasussaamu just egamu be balongo betufuna buli soko okube ku 0752 Dr. Richard Senjobe omukubira omugambe nti omanyi tibangambye bwe bati ne bwe bati kino bwe kine bwe kiti ng'ogyeko ka wake up akola ku sinuses ekifuba ekiganye byonna abikola ayina ke bayita ka cough doctor byonna abikola ne ka clearing n'otegeera akola kamu akabakyala ayina ka clear yam akakamwe akakola kegundi kejjuni kakozesa olumizibwa mundira okola ki byonna Richard Senjobe ku Access Building opposite Hotel Sojovalo byonna bikola ko oyagala kola bikabulungi nga desire Dr. Richard Senjobe byonna yabikola ko kale ne ande mugambe nti okulambuza omuntu kikirizibwa n'ebisigadde talina kukola ki tajja kusukkawo obadde okimanyi nti mpakaza Mr. gana mawulire genfuna nga si malungi olwo omukyalo ono abasinga obungi bamujjukira Big Boss omujjukira Agi Kitumba omuyimbi bangambye yafunye pressure by reflex ne kwasalira kubasaasira bamuziisera era ebbombo Kalule Saidize yayinanga operiro face omujjukira bulungi manager benga ayimba Agi Kitumba dokita yayina eddwaliro Saidize wali nalukolonga waliwo eddwaliro n'alijjawo n'aliza Saidize makindye mutegedde bangambye nti ennaku zabadde yalokoka era nga tava muguni mu kanisa wa Pastor Tom ng'abulira n'enjiri mbadde yalokoka nga kitalo actually Edilule yankubiddeko nga ngamba nti bava kuziika n'enti ennyune nga banne Edilule ono yalinga muguni eri ewa Kasabi so kibi nnyo ndabe ne Queen Florence amwanise kibi nnyo kibi ddala tusaasira ku bayimbi bonna oyo yali bakyali baffe wali ku yalinga ebiseera ebyo yalinga agivujirira ng'agiteekamu ebiseera ebyo Agi Kitumba kama Katonda akuwa ekyomula eky'emirembe okay mbadde mbagamba nti empaka za Mr. and Miss Bukedde zituuse ku mutendera we zinyumira abaana batandise okuwunyiriza ku lusu lwa ssente batandise okufiiringa engeri gye bagenda okubeera nga gwa wangudde ekyapa amaloboozi batandise okugawewula Bukedde TV yabafunidde abantu abasinga abamanyi bali kyanji eyo beyagala nti nze mmanyi njagala kusuna gita genda wali bakutendeke nze njagala kuyimba alto bass soprano byonna naye abawanguzi bagera kuba babiri ndowooza omukyala n'omusajja obukadde 10 n'ekyapa ky'ettaka kakati ebibisangawo nga si ku Bukedde TV era ensonga lwaki Bukedde TV bagita namba emu era ensonga lwaki Bukedde TV ŋŋanze eri abantu ife abaddiza ku bantu obukadde 10 n'ekyapa ky'ettaka okitegeera bulungi nnyo oba maze gaggawala ensonga gitandise era Uganda okitegeera osooka n'ojoba era abantu gyebavumira endongo gye bakola ki gyebavumira ebintu ebitone ate ekitone ekiriwo n'omuwala oli eyawangula luli Mr. and Miss Bukedde wali akyagivuga girina emmotoka ye amaye okuluka yatwala bibiri n'ekyapa yatwala bibiri kati naye waali okwongera okubakakasa nti bannange muli ku kituufu bino bya ddala Bukedde tekola Bukedde terimbaako oluga ntwala abantu Dubai baba bagenda Dubai gwerinda Saimayi nakyaleeta oluga nti abantu bagenda kuwangula ettaka baba wangula ettaka okitegeera oluga nti abantu bagenda kukola kino kibeera ekyo nyininyini so abantu bali mu mukambi abaana bali mu mukambi abantu 20 ku 20 ababiri bagenda kukola abawanguzi babiri deni abasigadde bajja kufuna ebirabo mu mpola naye nga emitwe emikulu bano Mr. and Miss Bukedde ono abeera ku Bukedde TV buli lwa Sunday yes buli lwa Sunday ekiro abaana kati bakyebaka abayimbi bagogola maloboozi abasuna ebivuga babeera basiba basuna bivuga buli omu akola kyasobola okitegeera kati kulage nawe weerabireko oyinza okuvaawo nga nawe ogamba nti neyawangula
sabanka nabalekansibira mukumazina nabalekansabangagale era lekansabankanjule bagita talent search. Twagala tuwe omuntu waffe omuwanguzi nga naawe ali eyo okkiriza nti ddala olwo mwala ayimbye nabikowa owagundi Juliana mbadde mu talent search nyingi nnyo naye kizibu nnyo okulaba abagenda mu talent search naddala nga bayimbi ne batayimba Juliana ne batayimba Rema ne batayimba Irene simanyi lwaki zenyangwe nnyo oba bebasinga okwegomba munangeze enzibu bebasinga okwegomba ne Maddox bamugira ne Nava yes, kitegeeza nti obanga mu talent search tebayimba lulwo olina okukola ki olemwa onakulowoozaako material ayinza okusinga senga malusi kawomera yateekamu amagi asenga malusi kawomera asangibwa ku floor ey'okubiri ku Anet Plaza opposite Parker empya oyo yeye gugumbula muganda wange ekola ku packages z'abakyala abakyala omwami yagala okumufunza ekyokuddibwamu kyokka kiri senga malusi kawomera alina katigo sansolima genda omukyalireko ku Anet Plaza ku level ey'okubiri omugambe kubukedde TV tubansindiseewo ebisigadde gw'onootujulira otegedde kakati eyali bawa Sofitebi avuddeyo n'ayogera munaye bino bye bagamba mbu exiwo bwera era omwagaliza alaze mbu tebimuluma amwagaliza birungi agaye mbu tebimuluma naye gye bigweredde ate ng'akolima waba akolima ekibi nnyo waba mwagaliza birungi kirungi waba akolima ekibi nnyo tebimuluma naye gye bigweredde omanyi Jude mulamu buno waliwo otuuka n'ogamba kyagenda yampitako namuleka kati ebisigadde obuwanguzi bwonna bwaba atuuseeko just appreciate washige ekyagaana eyi ayinza okuba kifunye waani ewuhono nsalimo ndaba okutamye bwoti owennyamidde kiki ekiyinza omululamu ebbi kyendowooza mukulu Kivumbi nti wakola wamasibamuuko jjukira olutalo lwaliwo wakati we ne Sofitebi olwavaako n'okwawukana era agambye ekyo kale kyekimuluma ekyo naye nga Sofitebi essaawa zino kyagamba olaba feesi gy'ataddeko sajja kwebuza magezi Sofitebi bannaye twati gundi yali atigisa Akram Sofitebi banaye noono gwaliko oyinza ogaa beefunye eggulo baludde oyinza ogaa beefunye eggulo laba enyuma kugizza bujja buli kiseera Sofitebi weyagale
mumuleke mutuwe sofitebbi ebigenda maaso wabiwuliddeko ebiriwa anti omukyala bamukututteko sofitebbi bamukututteko toleeta wabiwuliddeko wabirabyeko bali sinabimanye go biŋŋamba tekisoboka kubanga tewabirabye obudde bwange ekisolo ebisinga ofokasinga nnyo ku matters of national importance ebyo bitwala eggwanga mu maaso ensonga ezizimba eggwanga kyova olaba nti zetusinga okufokasingako ebyo amabaati gabbiddwa tukyali bize mu kunoonyereza ku nsonga ezo abakungu ba gavumenti bakoze kino tuli bize mu kulaba nga tuteeza tutya obukulembeze bwaffe ebintu byefokasingako muganda wange so ensonga endala ezo eziyitayita wansi nonsonyi osobanye zigenderako muganda kale ekiriwo nti sofitebbi bamututte mu butongole amina era kirungi buli muntu kyaba ayagala wamudibaga mukyala ate abakyala bebanzaala sobola kugera kigambo kikyamu gyali kubanga amaanyi buli muntu yenayena yazalibwa omukyala talina kukola mbeera yonna yonna nawaka olwensonga taba na mirembe waka so oba olabye ebiki ebiyinza okujja mu future muvubuka munnange kite like concentrating ku future yo kola kubanga kunkomerera yonna buli muntu yetaaga kuba bulungi tetaaga kuba bulungi fokasingi mukukola ebisigadde binatusanga so mwagaliza birungi byokka mwagaliza like bulamu bulungi ekulakulanya bulamu bwe nokubeera omuntu wamaanyi nga waalamu ofcourse ninayo omuntu naye tukyetegereza like sibeera naye akadde kaliba katuuse tuli kuba enteekateeka ezinaabaawo gyali ku nsi eno buwangazi mwagaliza birungi byereere like okulakulanya bulamu bwe ne famire kosa oli musajja like bweba kusiba mu bulamu bwosobola okukyalaba ate mu bintu ebitaliimu busobola okirabira ekyo nkati gwe omuntu akusibisizza egomukalira mu kifaananyi kye ekkomera bagamba wano entana yakunsi oba ogeze magombo kyonna osobola before wano kibuuza osobola okirowoozaako nolaba kiki naye nze omanyi nze simalina kumanya nze ne bamala bankyawa nojanga obimbuuza ebyo gyebali bakukyayeko ati noŋŋamba ne bankyawa kati sofu bankyaye kaŋŋambe kati webankyawa judi nogiraŋŋamba nti okyogerako kinendyogera era nomutidde nze mutidde nga lwaki tobyogera kati nga mbyogerako ki wamma nkutegeeza nti senga mirembe akuleetedde ekizigo ekirungi kyoso era namwe judi emubanga muzunga musabenga katonda obusajja obumu abukomyenga eyo bwegayiridde ofukamiranga n'osaba bwekyali wangandaba ku ttiimu judi bwegayiridde osabanga tubasenga tugende mu maaso namboze kyeyakoze tubasenga tugende mu maaso senga agamba ki senga mirembe yalese ekizigo ekirungi bakiyita mikisansangwa wesiga bwekusizi yakutte emiti gyonna egy'omugaso n'agiteeka muno mukwano gwange akanzironziro ekimankulata bwewesiga ekizigo kino munnange ogenda kuba okubye ejjinja ndijo ebinyonyi 5 n'ejjinja biba bibiri ejjinja limu ebinyonyi bibiri obikubisiza ejjinja limu n'ebinyonyi ebinyonyi bibiri ebinyonyi 5 ng'obikubisiza ejjinja limu naye kikola otya kisoboka ati werikuba kino nerikuba nekiri kati kyekiri muno munange musange wali emperere oba osobola okunyamba n'omufunaako Bad Black bamusiba eyamusibisa yali muzungu oli David Greenhall kyokka David Greenhall n'ategeeza kooti nti ono twawukanye mu byalaavu twawukanye mu bya bizinensi waba tusigadde mu byalaavu era ne mukukomera ebbanga lyamala Bad Black otuuka okuvaayo muzungu yamugjayo ate yakolaki kati Diamond Platinum ne Zari bayawukana mu byalaavu ne basigaza layini ya bizinensi n'okuuma abaana so kijja kuba kizibu nnyo ku bantu baawukalira ddala kati tubuze ku bantu bano wammanga
abali ku Facebook page yaffe yabukedde batula kuliko ayina omugisha Diana agambye kwalinya ayagala Kasalabecca ndabako na Nyonga Lukia kwali atwagala nnyo Hawa Kayima agambye ayagala nnyo Bukedde Podium ajagala nnyo Ashira fast tatyabera ku kiki obayadda wa Catboy agambye ali ndejje lubugu abenda ku bbiri wabawa kunyumirwa kisiibo afunamu wo mangu baganda banga bayisira mu nonyumira ekisiibo nakizibula yo bbiri okuwo omwana w'abandi onyumirwe Zahara nakimuli agambye Jose kulika yakulisa Jose Kamilioni kuliko Ashaba Moses agambye kwa tulaba abutelevu kuna tulaba Subi Victoria agambye Podium Kasalabecca thumbs up ande na abantu bemulago banga kwali muganda nge side sister mulundugwa naye kwali twagala nnyo Seka Jugo Jackson naye kwa bawajule ane Seka Jugo Jackson bali muno baddayo yali muno naye nga ebbanga yamala muno emirimu gya Buganda gyali gimutwala nga tava mu mikolo gya Buganda kati mbuliza ku mukwano gwange muganda nge Musamajoba saba filimbi eri mu United States of America saba filimbi Musamajoba muganda nge yangambye akazira kababadde mu kanji nnyo naye Flavia nganyirira Flavia nakuzo photoshoot yeyo that's it Flavia kyakabi nnyo ebintu bya mukama bizibu ya naye sayimagamba kasendi wevu kacyaliko teganatuuka sakoza alikola kuuza ko ne kugambo oti akera ku Bukedde FM wali ku www.bukedde.co.ug akera kutuuliriza manyindo abali ku buliri bwe ayagala okufuna Faluksa kozi abana balitegeze tubona abana bonna ba OB ne ba OG baffe amanyi yangamba nti abantu abamanyi abalina insight ey'ebintu bino ebya entertainment yenze era buli wakola kyagamba ntekedde okuwulira negamba gobikoma kungulu nze nyingira mu ndo manyi ogwange nkoma kungulu nga yagenda adiginga into depth bapromota balemedde egunji bapromota balemedde Kalamojja naye obajjeno naye simaina kumanya ani asusula bagendayo okwala bako nga bali awo soka kugulira abantu be Kalamojja bintu naye kwayitawo ye password ekuyingiza Kalamojja buli alabejjeno soka kulira RDC we Kalamojja yehudu yaki hudu yadde era akaseera kano kagenda okubeera yagenda kufa bintu we Kalamojja ogenda n'okulayo ensawo zondo zangambekeza obunga n'ogabira ku bantu nakwa password omanyisa mbe kyewunyisa oyigenda amanya akabadi k'okulaba abantu Saimana Jude kinewunyisa lwaki njogere ku kintu ekyo nti jina we yali eggulu abantu abagenda eggulu betwawula ntere bagenze ekapeeka ali betwawula ntere bagenzewa Kalamojja ne weebuuza waliwo business etamalizibwa gye bagenze okumaliriza oba basikaziri kale bagenze sikandala kubanga eno wansi we basakira basigala bakaaba ogenda okuwulira nti gundi bamuwadde naye tebe wansi zinotuuka tebafunye ekyasinga kunewuza ku luli eri nanyini kivulu gwanga mujje omutegesa agenze ate nono agamba musimanyi abafiirwa abagundi aba business abafiirwa mu kivulu ekyo ali naye alumbye kati weebuuza bagenda zuwaani nanyini kivulu oba nayita president w'abagundi za gundi e-concert zibabanja aliwo balance yasigalayo eza e-concert nebaza ensonyiwe nga zadda tukobitwavaamu naye banange ezamo zajja nijo akade katuweddeko katugende ku bizonto ndowooza tubirekeyo by the way bitandise okubeera nga biyamba abakyala kati babadde ku bizinga eyo ne bayamba abakyala babatwalidde ebikozesebwa ne babatwalira ebintu bingi nnyo n'abakyala byagenda okuyamba abantu ku dola 5 ku meeri bannange omwana dola abikoze nga mmeka 3 nga 3 omwana lambu saidize Masaka lambu babadde lambu abaana ab'obuwala bali bubi soma naye gwe wonna ali eyo tereze concern initiative oba Power Girls initiative bwebe kutuuseeko ne kusaba obuyambi kola kyonna ekisoboka okulaba ng'oyamba lwansonga tukola mwoyo gwa ggwanga kuyamba abaana ba buwala Madamu Lezenti mbeera Lambu ku mwalo
ntuusa okwebaza kwange ek'ebitongole ebibira ebyenjawulo okwegattamu okujja kutuyambako nga ffe abakyala ab'okumwalo era okutulowoozaako mu ngeri ey'enjawulo watuleetera zipaadi zibannange tusiima nnyo n'emikwano gyabwe bino bizonto bambi beebale basajja battu ne bakazi battu beebale okutulowoozaako ne batuleetera ku buyambi nga ffe abakyala oba nange gavumenti kyensaba okutuyamba ffe paadi zaatulema bbeeyi nnyingi paadi ya 14,15 singa badde basirimusulu kubanga tusiiba njala otuuka ebiseera by'ebyendako bambi nga tolina sente zigula paadi eyo naye banaye otufuna atuyambako naffe tusanyuka saa gavumenti eveeyo etuyambe nga bwe bagaba zikondomu ne bazigaba ez'obwerere ne paadi bazigabe naffe tubule naffe abasajja nga bwe babayamba naffe abakyala tuyambibwe okuyita mu mbeera eyo kati ebitongole byonna ebiri nabyo bijje byegate ku bano tusizeko obuyambi naffe ku mwalo wansi awasooka twetaaga obuyambi nga ffe abakyala tweyanza amanya bitibwa Kirabira Edisonis Socialite President Stoko Civil Partnership Coordinator Operational Recreation ntuukira ku nsonga abalabi baffe aba TV nti nno mubwedda bubuuza bapromota abagenze Kalamojja abamu muyombye eno ku groups obwedda abalaba muyomba naye promota omutuufu gwe twasindika Kalamojja era ayambako jero ye big events bano abalala bagenzeyo bugenzi nga tebali ku appointment neera nkubiriza bannange bapromota bwe muba mugende ewa jeno olumu alina ebizibu bingi alina emirimu mingi umwe mukongo nekyobola office eno weri wadde Kampala ey'abasocialite waliwo enyini wenjogerera nti nno mujje tusooke tukole pulaani bulungi bugende buleete mubaveeri ne mugenda bugenzi makagawo muntu okyegedde obwedde waliwo kati abo abaana ba big events webali bakoze emirimu ate muvudde eno mugenda wa jeno kati abalina ebintu webanga mwagala kuyambako bantu be Kalamojja mugende mu OPM Office of Prime Minister wemba mugenda muweere ebintu bimwagala okutwala Kalamojja bigende biyamba baki abantu naye eri ewa jeno benga azikati wazibu nnyo eri Kalamojja ate olugendo luwanvu mugenda ne mbeera ennaku 3-4 kiba tekikola kiba tekikola makulu biseera bya kolono si biseera bya covid nedda temubuuka madaala mugoberere protocol era big events nkwebaza nnyo gwe ebintu byokoze mu Kalamojja webale nnyo era kati ne balimu bapromota banne abalala baade bafunye n'omutima baagala kujja Kalamojja naye ebintu bajje wano tulabe engeri gye bigendamu oba bayite mu Office of Prime Minister's Office OPM bagende ebintu babaloketinga engeri gye bagenda obigabamu. Yandibadde gwe naye bamenya obulamu